bonna babeereyo Kampala balooza musiiba mwenna. You're doing good. Thank you so much. Muziki. Tukolera ddala. Ombulize ku balabi batu kyakyange. Balamusiza nnyo bannange. Naye nga mwasoze mutya baana bannyabo. Amanya gange amatuufu bampita wile mbayita mu kivulu wali kwafirikana lunaku lw'abajulizi enkya kwafirikana ngenda kubakuba omuziki baana bannyabo abaava mu nnaku n'abakyali mu nnaku Zabule endongo kayimba kale baserebu bakuna abasinga baali banaku abanene bakuna abasinga baali banaku Keko bava ku bugali ne bavuga bima gojeko navia balala twali banako olaba ne Museveni yali munako Bobi Wine naye yali munako lwaki waddiringanya abantu abo bombi oluyimba aliragala lukwata omuliro babombi bantu bange nina mukwano gwange bamuyita Nachimuli Anet. Yes. Yangambye nkugambe akwagala nnyo. Nachimuli Ani. Yes. Thank you. Banaga akwagala. Thank you. Bina kulwancha Pasita. Obuta trabe sawa zino yadi agadde okumanya kuteekateeka nga bwezini. Yeah, it's been also fun going around media, meeting superstars. It's been like 10 years or 15. Nga see literally you detach. Omalizango ga oba nampija oba olengerera eribo. So it's been fun to go around and meet friends. N'okwebaza Katonda 15 years later. Kati kye nanyumiddwa mu rehearsal yenge gye tugenda okubanga tukuba hit ku hit. Hit after hit. Literally gojjukira gye wali ngenda tandikira kumpangira akawalako nengera embata biriba bityoba nze sagala ngenda kuba nkona bukonyi gwe ngojjukira gye wali yekani ono omusajja nga nzizaamu amaanyi so literally tugenda kutambulirayo paka ani ayinza otula tugenda kujjayo memories z'abantu Pasita ndi lubuto ndi mwana wa ssomero eyo bwe bityo then tugende paka ku wanaza tugende ayi Katonda wange I need a miracle anise emikono gyange then tugende mama Joli tata Jali yes tujatekamu nezo abantu sebagala nyezo ku mutima dala yali ani oyo eyampanirira bwe nali ntidde good then tugende ku wuyo ayita mu kibina ko bannange bali mpulira akayimba literally so kyengamba nti ekikulu kya Africana tumala saa 6 ogwekiro kaali kitegeeza ngenda kulinnya for 2 hours non-stop. Olwairo nsanyuse nnyo nfunye essimu okuva mu bakungu Mengo ne banga tujja tugenda kubeerera waawo nensanyuka nnyo sayagala bamenya mannya nensanyuka nnyo abantu ab'enjawulo abagenda okujja so people are going to have fun ate ng'ekirungi bwe tujjako ezitegese akasente akafikkawo kagenda kuyamba church Wash House naye kubanga eri mu kuzimbibwa so bwe tuvaawo tugende Mukono nga nnya Colin Hotel thank you then bwe tuvaawo tugende kyotera gye banzaala bakuzaala kyotera abanzaala Masaka Gulama ono omukazi aleka amanyiyo nezikyamayo okyamira omanyi lwaki manyiwo nina sister wange ali just opposite wano wewamwe naye oyambukako ebigere nga 5 bisatu sister wange yandagawo nsaba Katonda bwe ndimala ekkanisa ndizimbayo kubatuswala wazimbe alina kyayagala okuzimbawo ekirala Katonda bwali tubeera then bwe tuvaawo tumulemu week tugende Kyotera Kyotera Sunday by the way Saturday Mukono Kyotera Sunday then nga 10 tugende Emityana kugombolola then bwe tuvaawo nabo batukwatireko yonna mutwalo baganda nga b'Emityana
then tugende Luweero mu kisaawe bangambye emisana wali empiira gy'ebika so olweggulo tusobola okujja mu kivulu nga tuvuddeyo then tumalirize ku Worship House Nansana mu Lujja nga 12 luliba lwa Sunday evening. Yes, so it is Friday, Saturday, Sunday. Nengo olukulu ennyo lwenkya ko Africana okugulawo ebivulu byonna emiryango sawa meka abagala ndoza bayisawa 10 bajja kuba baguddewo kuyingira emitwalo 2 5 VIP then abaviira ddala mu nnaku million 2 ezo tuzisobolanga meze tuza abantu 10 so musobola okwekolamu omulimu awo. Yes. Akale lunaku lwanca ndoza tetulina bingi byakubagamba bigenda kusinga kaawo kyakwongera just kubakoowola kujja tuwagire Pasita tuwagire Worship House tuwagire buli omu agenda okuganyulwa mu nsonga eno. Pasita alina gyadduka nga bw'omanyi okweteeka ku kyagenda mu maaso ninga akasana nzire eno nzire eri naye njagala n'okwebaza CRK abategese ne Worship House yala kwebaza aba celebrities abagenda okuwerekerako obudde bampostinga obudde abantu buli ankoledde okuva ddala Kabako paka ku leero bandaze Shiba posted Kenzo posted David Rutalo Rema mundaze okwagala nga ba gospel siba mentioning thank you for the love chingamye sometimes or not enjoying the journey before even the destiny, connecting with people, meeting you guys, okwagala abantu kwebandaze just before it has overwhelmed me. Thank you so much. TV as in charges, radio as in Fudeko, abantu abampostinze, juzi twali wano ne sister wange, na chala wano Jor, namwanje. Okay, Rachel. Rachel, nga yampostinga abantu bantadeko. I want to say thank you so much for the love. I hope tomorrow will be a good day. We're going to have fun. Yeah, kituufu ekyo. Akale, ndowooza byebyo Pastor oyina akatalekeka just kusaba. Nsabira muntu yenna nga ayagala mukisa. Tusabe. Gwe gundi tusabe. Ayi Katonda, nsabira omuntu yenna ali eyo nga ayagala omukisa. Nsabira omuntu yenna ali eyo nga mulwadde nnyo muyi. Mu season eno badde nsabira abantu buli we mbadde ngenda. Katonda abawonye. Sabira omuntu ali eyo nanga ebizibu biri mu nnyumba yo biveemu. Sabira omuntu ali eyo nga walokoka n'ogwa Mukama akusitule. Sabira omuntu ali eyo nga oyagala olokka naye tolina maanyi Mukama akuwa amaanyi. Sabira omuntu nga gwe byokola bifa ne bwe wali nnyonyi tebiteredde Mukama akutemere ekkubo. Olijjukira ku programu eno Mukama yampa omukisa. Temufa Mukama abawa omukisa mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. It was nice meeting you. N'okwetonda yesterday. That's why I made sure I come and respect you guys. Wow. Thank you so much. Kale sebo. Ngenda kola ku nsimbi tukyali mu program tukyachancha komawo nemba. Kayimba kange konna. Asoka tukube mu Padelman. Samulendo. DJ wagwan. Saimo. Tuita bantu mu show. Oshitegedde? Ninga, so you guys are informed. You know about me. You know my songs. It has touched me. You even know my village. Oli muyimbi. Kati fe tukola mbayimbi. Tulina okufollowing abayimbi. Tumanye byetukola. So I'm so impressed. Seriously, I'm so touched. Pastor. Yera kuchazaako mu ndongo y'ebinyanyanyanya abantu babeerayo yabaagala okulokoka. Njakusanyuka. DJ Nedda. Saimo nze mugenyi ewaffe Masaka omugenyi bamuwa ekitiibwa kona akaleeta abantu okudigida mu show naye Saimo wagwana ateekayo musajja watu talineerabira agenaga musajja yajja mu show wakiri